Webale nnyo balire ddala munnakabanga okuba nti wooli okuba nti otuyunga ne bannayuganda abalala bonna abatuwuliriza. Nze Kagogo Fulgencio Peterson mwenna abatuwuliriza mwebale nnyo. Ekinkomezaawo ku mpewo za Radio 4 kwe kuba nti nkutegeeza ebimu ku ebyo ebiri mu Wakiso ku Ttale Center, Wakiso District. Nakutegeezaako luli oluvannyuma nti Zambali Gracie Mukasa bamulangiridde, wabula oluvannyuma lw'okumulangirira ate results eza district Wakiso eziva ku bapresident zona ezitalangirirwa kyaleesewo obwegugungo mu bitundu bya Nansana municipality ng'abantu beebuuza byo eby'abapresidenti nga tebinnaba kulangirirwa, naye embeera oluvannyuma mu butundu abantu babadde batandise okwegugunga ab'ebyokwerinda bagikutteko nedda mu nteeko. Ntegeddeko nti Nansana wabaddewo n'ebitulikatulika nga tiyagasi n'ebirala, naye oluvannyuma embeera ab'ebyokwerinda bagikutteko. So kaakati mbala abalangiriddwa mu disitulikiti y'e Wakiso, amawulire genfuna nti Sseggona akali amaggwa akubiddwa akalulu era nga muwangudde ye Magoola alangiriddwa lutanyi lw'okuusa akulira ebyokulonda mu Wakiso district. So bw'atyo Magoola ku independent newankubadde nti oluvannyuma NUP yamwendoosinga nga gwe baazizza mu kifo kya Walukagga era agenze nga independent wa NUP mu Parliament ya Uganda. Alinze kulayira bwaba nga tewali kikyuse oba Sseggona okwemulugunya okuddukira mu kooti n'ebirala bw'aba nga akkiriza n'ebigenze mu maaso, Magoola alinze kulayira. Kyokka bala abalangiriddwa Betty Ethel Naluyima omubaka omukyala owa Wakiso district era ekifo ekyo yakibaddeko azemu n'alangirirwa. Ge mawulire genfuna kati. Ebulamusemu gy'Enganda kalulu kakira municipality ne George Musisi bwetawongedde olunaku olwajjo nga amawulire gayitiŋŋana. Musisi wangudde akalulu era twadisuubira nti bwe bumu ku bujja okusooka okulangirirwa, naye n'okutuusa essaawa ya leero genfuna okuva mu Wakiso nti akalulu kano tekannaba kulangirirwa byankomeredde. So tetumanyi lwaki kaddireeyinze, naye nga genfuna nti ye Ibulamusemu gy'Enganda ne ku Ttale Center yavuddewo neyeegendera ebisigadde binambo gw'enkoto. Simanyi naye ndowooza naye ebivaayo yamaze okutaalinga ng'alaba takyalina lugendo, kubanga ebivaayo biraga nti George Musisi akyaleerya bonna abali mu lukano lwa Kira municipality. Then NRM ewangudde Ntebe municipality. Ge mawulire genfuna Ntebe municipality ebadde Numbate Kamwa wa DF akati DF erabika nga ekoosekoose mu Gaalumonde kubanga buli gyebadde yina musajja waayo ow'amaanyi oba ow'embavu gwe basibiddeko olukoba tebitambudde bulungi wadde nno n'akamu, kubanga batandikidde ku pulezidenti wa kibiina ne bamukuba nakka ku ttaka, ne badda ku Abeid Kwanika ne bamukuba, ne badda ku Kakande ne bakuba, akati n'Embwate Kamwa musajja wattu naye DF nebange eyongedde okuyenjebuka, so nga abantu weeyama n'okusuubiza nti bagenda kutwala ababaka mu Parliament. Kakati basigazza Winnie Nakandi mu reesi ya Nakawa East balabe oba ye anaanunula ekibiina waakiri kifuneyo omubaka omu bw'ati oba n'abalala mu bitundu eby'enjawulo. So tulinze ebinaava mu kulangirira ekya Busiro South ewali Matovu Charles ow'ekibiina kya NUP era nga yeekambe nti ali mu kifo ekyo. Tulinze tulabe ebinaavaayo. Sofa ebiva e Wakiso bwe mbadde nnyinza obbikutemaatemeramu bwentyo, ate tulinze tulabe wano wo tukyali mu kimpowooze bannange. Oyinza okugamba lwaki otuwa ebyobunaayiranga wooli totuwaawo. Wano wo tuli mu kimpowooze, twabivuddeko, ebisigadde Allah yasalawo, Katonda yagera. Tulinze kigemuzi ewa Electoral Commission returning officer wa wano mu Kampala district kutubuulira nga bwe binaaba bigakiddwa. Munakabantu wangi baba bino njagala mbyogere Mukama kubanga ekiri emawogola otyo NRM esizeeyo yero mwereere. Buli woyita yero yekka yatimbiddwa.
atuukiriza ku Radio 4 webale nnyo webalire eddala njagala okuwa ebimu ku bigenda mu maaso mu bitundu bya Uganda genfuna okuva e Ssembabule NRM yeeriisiza Nkuuli ku bifo byonna era tewali kifo ky'opposition kyonna kyewanguddeyo. Dezi Byuma ajjeyo Goleti Namugga mu Paalamenti ya Uganda Mawogola South era ng'amumeggedde ddala. Lw'emiyaga Theodore Sekikubo bamuggye mu Paalamenti kandi nga bwe yakyogera mu bigambo bye emabegako agamba nti kakibe Sekikubo tasigala mu Paalamenti era General Shanda akituukiriza bamaze omulangirira ng'omubaka lw'emiyaga. Mawogola West Anifa Kawooya azzeeyo okukiikirira abantu baayo era minisita omubeezi w'ebyobulamu. Mawogola North Sodo Aine Kaguta naye awangudde. Bonna benkubuulira ba flag bearer b'ekibiina kya NRM temulimu wa independent. Kakati MP oba omubaka omukyalo wa Mawogola district ekifo kino kibadde ku mbiranye y'amaanyi naye era NRM flag bearer Florence Nambaziira ekifo kino akiwangudde. Babadde batunka nnyo ne Rose owa NUP n'ebigenza okuggwa nga owa NRM akiwangudde era Ssembabule yonna bwetyo nebanga esiigiddwa langi eya kyenvu oba aba NRM beeriisizza Nkuuli ne ku kalulu k'omukulembeze w'eggwanga President Museveni akutte lweyo n'akukumba obululu bungi nnyo kubanga ntegeddeko nti afunye obululu 8,114 mu Ssembabule ate Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Ssembabule n'afunamu obululu 15,018 ekiraga nti bwe kuba kukumba NRM yeefuze Ssembabule okufaananako nga NUP bwe yeefuze Masaka ate ne NRM egyesasulirizza mu Ssembabule n'ekwata olweyo neeyeramu redi yenna. Jjukira nti mu 2021 NUP yawaganya n'efunayo omubaka Goleti Namugga abadde mu bitundu by'e Mawogola Mawogola South naye kaakati NRM oyinza okugamba nti etereezezza ensobi zaayo ze yakola mu 2021 neddamu ne yeddiza Ssembabule yonna nga bwe yali okusooka emabega nti Ssembabule ebbanga lyonna ebadde ya NRM kaakati ezzeemu n'egyeddiza era bwe njogerera Ssembabule buli wa NRM waali ali mu kujaganya kwereere so nga ate ab'opposition abaliyo oba oliawo era okwemulugunya tekubulamu naye nga abamu ku bo bakkiriza nti bakubiddwa akalulu ate genfuna okuva mu bitundu by'e Nansana waliyoko obwegugungo abantu beekumamu ogutaaka ku nsonga ezitali zimu naye ntegeddeko nti ne mu bitundu by'e Makindye nawo wabaddewo okwekalakaasa naye poliisi n'amagye batuusewo mu bwangu okukakkanya embeera mu bifo byonna byenkubuulidde awali obwegugungo naye nga sofa wano wendi nakutegeezaako nti abamu baabikooye ne bagenda Luz Abraham yagenze omukulu David Ross Bongoya yagenze n'abalala bagenze bavaawo mpolampola naye nga kati ndowooza tulinda returning officer okuba nti afuna results za division zonna ezikola Kampala okulaba ng'atandika okulangirira ebyenkomeredde naye ekyo kiyinza okutwalamu akadde olw'ensonga mu Nakawa bakyagenda maaso n'okubala obululu oba okusoma ebyo byavudde mu kulonda polling stations ez'enjawulo mu Nakawa East naye nga byenfuna ebiriwo ebisomwa biraga nti Alex Waiso Mufumbira omusibe ali mu kkomera akyalirira banna bali mu lwokaano wadde nti wabaddewo okusika omuguwa nga abalala bavuganya nabo bagenda maaso n'okuba nti balina ensonga ze beemulugunyaako wano nawali twabategedde dda mwagala kubba biki akalulu kano akakuumira aliwo ku lwa Waiso Mufumbiro ye ensubuga balimu ezo ate ndabye ne Joel Ssunyonyi naye akalimu nnyo leader of opposition so ne muganda wa Waiso Mufumbiro wamu ne mukyala we bali ku lw'omusibe okulaba nga bagoberera ebigenda mu maaso. Joel Ssunyonyi naye waali okuwulira ebibye bwe byatambudde mu Nakawa West newankubadde nga yasooka kuba n'omusango ogwali kumuleese entuuyo ezitagambika ogwamuwabirwa Buwembo Ivan so naye waali wano okulaba nga embeera yonna agirondoola nga bwetambula yasuzeewo
era n'okutuusa kati akyaliwo tannaba kuvaawo, tannasimbula kigere. Nalukoola naye yamaze nakakana n'atuula mu ttenti awulire obululu bulala busomwa, wadde nti yasoose kwekyanga n'agamba ebisomwa tabitegeera. Atutegeeza ye tagenda bikkiriza, n'asooka n'afumamu ne yeekandagga, naye oluvannyuma akakkanye n'addayo n'atuula. Kyekimu ne Fred Nyanzi Sentamu, ttenti eyo eya Kawempe naye baddemu okusika omuguwa, naye kaakati bigenda bikyuka nti mu luli mu kusooka Fred Nyanzi yabadde abakubye rengi nnene, naye kaakati owa NRM agenza asembera kumpi. Era wenjogerera kati bw'abanga CRA yali mu kyakubiri oba okubanga mu kyokubiri balimu nga babiri. So tulinze tulabe ebyenkomeredde nga binaatambula. Ku kya Kampala Central, Mr. Kabanda mu ddakiika ntono eziyise abadde ayimba n'ennyimba ezisuuta ekibiina kya NRM nga tewona abawagizi be. Akamu ku bubonero obulaga nti ye ku byagatta okusinziira ku bibi DRFOM z'alina, alaga nti ensolo ku kizigo kweri, wadde nti ye Rubongo yayemulugumiza ddagamba nti ebigattibwa tabitegeera gye byavudde, DRFOM ezimu tazitegeera, tamanyi gye zaavudde, kyokka ate bamubuuzizza entuufu ku kifo ekyo ekibeera kyogeddwako kyemulugunyako nga talina DRFOM yaawo. So kati awo ekyo oba oli awo kyekimu ku byamumaze amaanyi, n'agamba ke yeesonyi wa kalulu era yagenze dda awaka oba oli awo kubeerako n'abantu bwe bakola emirimu emirala egy'ekibiina, kubanga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP, naye nga ye Mr. Kabanda waali n'abantu be mu ttenti era balindiridde results eziri final oba okulangirira ebyenkomeredde okuva eri returning officer wa district ya Kampala. Shamimu Malende naye y'omu ku beegasse ku balinze results ono nno okusinga emberanya eri wakati we ne munnakibiina kya NRM Amina Lukanga yaliko RDC, nabo we bali balinze okuwulira akalulu kano bakagenda otambula. Okusooka Shamimu Malende yabadde akakubye mayiro nnene, naye obudde gye bugenze bweyongera n'ebintu ne bikyukamu. Amina Lukanga naye n'ayongera okusembera n'okufunza ddako yabadde emulekeddwa. So kaakati biri bye nabadde nkubulya luli nti Shamimu Malende aleebya nnyo, yinza okugamba nti nakyaleebya mpola mpola, era bw'abaawo ekikyuka tokuma nti ate wasoose kugamba bino. Era buli kimu kikutegeeza nti byenkubulira si bye byenkomeredde, wabula mbeera nkusiigira ekifaananyi okusinziira ku Peterson nsomo. Wanjisebo mbadde nina kyenfuna wano ku ttenti ya Bwana Nyanzi. Yesebo. Oba nsooka ekiwemu ku Bannayuganda katono. Okay, tewali tabu. Members, this side I request let us keep the main peaceful so that we don't lose the time. I'm about to suggest that I come up with a point where our media people will be positioned so that if maybe you want me as a returning officer, I can come there and interview.